kubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi kuba okyali mulamu. Amanyi oluusi tubeera ku mikolo bwe giti abantu ne batafaayo nnyo. Naye bw'oba okyali mulamu, you are still kicking. Okyasobola okwegolola, okyasobola okuseka, okyasobola okubeerawo ku lunaku luno olwa Goreti ne Godfrey. Kuba mu ngalo ez'amaanyi, kuba Katonda akoze ebyamuwendo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kitaffe omwagalwa, njagala kwebaza olw'ekiseera kino eky'omuwendo. Waliwo ebigambo bingi ebyotujjukiza mu biseera ebyayita Mukama naffe nga tuli ku lunaku olufaanana bwe luti. Weebale Mukama. Olwaleero waliwo obufumbo Mukama bwoza obujja. Waliyo abantu abagenda okuddayo nga balina ebirowoozo ebipya, nga balowooza ku ntandikwa y'obufumbo bwabwe n'omukwano gwaliwo. Kubanga waliwo n'abali wano ng'omukwano gwe baalina gwamenyeka. Mukama zimba. Wabeerewo abaziddayo nga balina essuubi te Katonda asobola okukyusa ebintu mu bulamu bwabwe. Mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abamazaazi bano kambasabe bayimba akayimba kamu kokka, kitundu kimu kyokka, bana national anthem eyo tuyimirira. Ebisase zali nungi era yali muhombefu, nze ndi musana wa Mukama, kibe kunze nga bw'ogambye. Nze ndi musana wa Mukama, kibe kunze nga bw'ogambye. Mukama tayagala malala newankubadde ab'empisa embi, naye abawombeefu mu mwoyo Katonda mwe abasanyusa. Nze ndi musana wa Mukama, kibe kunze nga bw'ogambye. Nze ndi musana wa Mukama, kibe kunze nga bw'ogambye. Kale mutuule mwebale nnyo. Nze Rev.Canon John Sebude, omuwandiisi w'obulabirizi bw'emikono olw'ekisa kya Katonda. Ndi mufumbo, mukyala wange tetuzze naye wano kubanga mutabani waffe naye ali mu lutabaalo lwe lumu, era nga 14 mwezi ogujja ajja kuba agattibwa. Baza kuba mumpadde omukisa guno. Basumba bannange, Sebo Musumba Salongo, Kasule ne Maama Nalongo ne mwenna bataata baffe, banyinaze, baganda bange, abaana baffe, abantu ba Katonda mwenna, muganda wange Dr. Livingstone Sewanyana ne Maama, namwe mwenna abakuŋŋaanye wano. Katonda yeebazibwe bannange. Emyaka 2 tubadde mu lockdown, abantu nga tebasanyuka, buli omu abadde gyali, naye ekisa kya Katonda kya muwendo. Olwaleero tukuŋŋaanye bwe tuti, Katonda nga mulungi. Neebaza nnyo Katonda olw'okuŋŋaana kwammwe, ate neebaza Katonda olw'okumpa omukisa guno okwogera gye muli ku mukolo guno ogwa Goreti ne Godfrey. Twebaza nnyo Mukama olw'ekiseera kino. Neebaza abazadde, mbebalizaako Mukama bannange. Abantu balina abaana, balina abawala, abawala nga balungi, abantu balina abalenzi, abalenzi nga balungi, naye emikolo bwe giti giganya ogenda mu maka gaabwe. Mwebale kulabirira abaana, mwebale nnyo. Ekituleese wano, singa Goreti tebamulabirira tetwandibadde wano. Bataata ne bamaama ne baganda ba Goreti n'abantu bonna ababadde ne Goreti n'omusumba abadde asumba Goreti, thank you very much. You have contributed a lot. Omuntu okubeera ne sense egamba nti nno neeka sisobola kwetwala. Waliwo abantu bali wano nga beetwala bokka n'abazadde baabwe nga tebamanyi. Kuwadde obubonero 3, omwami ono abadde agaba ssente, singa abadde asobola yandikwongedde. Goreti otukoze bulungi. Engalo ezo zizo webale nnyo olw'okuba ab'emikono saayise nabo bangi bamanyi okudda engalo.
akati webale nnyo Goreti. Godfrey ovudde mu baaluno webale nnyo webalire ddala kubanga okoze ekyenjawulo. Abantu abasinga abaana b'abandi batwala batwale ate newunya abakyala bakkiriza oli bamusanga mu bbaala ne bamuga jja tugenda omufumbire naye n'akumba smart n'agenda. Webale munange okoze bulungi. Webale nnyo Godfrey. Omusumba Kasule yatandise n'ebigambo bino abatabaddewo bikulu nnyo. Abamu temwabaddewo. Ebigambo byabadde mu Zabuli ya 127 nga bigamba Mukama bw'atazimba nnyumba abazimbi bazimbira ki? Mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira ki? Message yabadde nti obufumbo bwonna, entandika y'amaka gyonna, emirimu gy'amaka gyonna na buli kintu kyonna kye tukola bwe kitabeeramu Katonda otawaanira ki? Yeyo message nze gye nakuttemu yabaddewo. Oba olina bizinensi, oba olina omulimu gw'okola, oba oli mu bufumbo, oba olina ekintu kyonna ky'okola without God, actually you are wasting time. Omala budde. Webale nnyo omusumba. Ebigambo ebyo byabadde bikulu byakoze nnyo amakulu mu bulamu bwange. Buli kintu kyonna ky'okola mu lugendo lwe tutambula mu nsi muno, Katonda ateekwa okuba ng'aweereddwa ekifo ekikola ki? Ekisooka. Ye message yabadde egenda eri Goreti, ye message twagala egende n'eri Godfrey. Obufumbo omutali Katonda omala budde. Njagala gatako ebigambo bino biri mu ngero. Sirina budde naye nandibisomeseza okumala akabanga nenja kwanguya. Omusajja ono bwe yali awandiika engero za Sulemaani, omusajja ono mugezi nnyo. Yawandiika mu Sula ya 3 okuva ku lunyiri olw'10 kwentandikidde n'agamba omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? It was a question. An excellent woman. Omukazi omwegendereza ani ayinza okukola ki? Okumulaba. N'agamba kubanga omuwendo gwo gusinga amayinja ag'omuwendo. Haleluya. Omukazi omwegendereza ani ayinza omukola ki? Kubanga omuwendo gwe gusinga amayinja ag'omuki? Ag'omuwendo. Omukazi omuki? Kitegeeza waliwo n'abakyala abatali baki? Omuwandiisi kyava aleeta eddoboozi n'agamba omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Lwa nsonga omuwendo gwe gusinga ebyobugagga byonna mu nsi. Haleluya. Omuwendo gw'omukyalo oyo mwegendereza, atambula nga mwegendereza, ayasamya akamweke nga mwegendereza, akola nga mwegendereza, alya nga mwegendereza. Tetugenda kulya, ojja kulaba abakyala abeegendereza ku mmere. Ayogera nga yeegendereza, ayambala nga yeegendereza, ne bw'aba abuuza yeegendereza, ne bw'aba akuza abaana yeegendereza. Omuwendo gwe gusinga ebintu byonna eby'omu nsi. Gusinga. N'alyoka ayogera qualification ziri wano nyingi. Agolokoka ku makya n'akola emirimu gye, yeesiba n'amaanyi n'anywera. Omukyalo n'akola ebyobusuubuzi, alabirira bulungi ab'omu nnyumba ye. Kagamba alina ebintu bingi nnyo byayogerako wano, bingi ddala. N'alyoka agamba olunyiri 11 wulira Godfrey ng'amaze okugamba nti omuwendo gwe gusinga. N'alyoka agamba olunyiri 11 olumu n'agamba omutima gw'abba gumwesiga era aba wa mugaso gy'ali. Omukazi omuki? Omwami we bw'aba afuluma bw'ati ng'agenda amwesiga. Trust y'omwami we ebeera mu mukyalo oyo omwegendereza. Ekyokubiri omukyalo ono omwegendereza abeera wa mugaso eri omuki? Omwami we. Wa mugaso eri bba. Bamwesiga. Baba avaawo amanyandesewo ekyomuki? Ekyomuwendo. Baba abatambula mu nguudo abantu bagamba alina omukyala. Mwami oyo omukyala gwe mulaba ayitawo oyo ye mwami we. Kagamba baawe amwesiga. Goreti omwami we.
olwokuba okoze ekintu kya muwendo oli mukazi wa muwendo osinga amayinja amatu akava ku muwendo. N'olwekyo omutima gw'abala omwami oyo omanyi olunaku nga luno lunyuma, olunaku nga luno lunyuma, n'olunaku lw'embaga lunyuma. Naye banange obufumbo si lwe lunaku luno. Obufumbo kirala njagala Goreti otambule n'omwami oyo omwaka gumu ng'akwesiga, emyaka 2 ng'akwesiga, emyaka 5 ng'akwesiga, emyaka 11 ng'akwesiga, emyaka 25 ng'akwesiga, emyaka 5 ng'akwesiga, emyaka 75 ng'akwesiga. Omutima gw'okubba gumusanyukira, omutima gw'okubba gumwesiga. Omwami we alina trust mu mukyalo oyo omuwendo. Waliwo n'ebirala byayogerako naye olw'obudde kamalirize n'ennyiriri zino ziwulirize. Goreti omusajja ono bw'afaanana. Godfrey wuliriza. Olunyiriri olwa 27 agambye alabirira nnyo empisa z'obwo mu nnyumba ye era si mugayaavu. Katonda ajjabawo abaana. Ennaku z'enlabirira y'abaana. Abaana bakuyitako n'ogamba Katonda wange bano balina bataata ababazaala ne bamaama. Agambye omukyalo ono alabirira bulungi ab'omuki ab'omu nnyumba ye. Asooka bebi we Goreti asiwa bebi first born wo oyo asookera ku oyo. Bana abakyala twagala n'okulabirirwa ffe abasajja. Saalongo Musumba Saalongo Nimbye twagala nnyo okutulabirira ne tukomawo n'ofukamirako wansi n'ogamba dadi kulikayo, n'okakanako ku mavivi dadi kulikayo. Ntumye kagamba obufumbo bwafuuka bwa muki. Tunyumirwa nnyo ebigambo ebyo abaami. Mwami kulikayo linaabuuza wagombolola amanya mutuyita taata Tendo, taata gundi. Abange mutuyiteko eri omwami. Goreti omwami oyo muyite ti mwami. Agatako ebigambo bino. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa. Kaakati wulira ekigambo kino muwulirize bannange. Nebba n'amutendereza ng'ayogera nti abawala bangi abakola ebyobwegendereza naye gwe obasinga. Mbadde nnindirira abasomi ba Bayibuli mugatewo. Abakazi bangi abakola ebyobwegendereza agambye. Nebba n'amutendereza ng'ayogera nti abakazi bangi abakola ebyobwegendereza naye gwe obasinga bonna. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Oyo musajja oyo n'ayogera ebigambo ebyo n'agamba mbalabye ababadde mu kkubo naye gwe obasinga. Ate tebasinga businzi naye bonna. Kitegedde genda okole bwoti. Gwe obasinga ki? Finally Goreti ne Godfrey wulira ebigambo bino. Omusajja n'asembyayo ng'agamba nzirayo ku nooti ya Musumba Saalongo Kasule gye yagambye. Omusajja n'asembyayo ng'agamba obulungi bulimba n'okuganja tekuliiko kye kugasa naye omukazi atya Mukama anaatenderezebwanga. Haleluya. Obulungi bukola ki? N'okuganja tekuliiko kye kukola ki? Naye omukazi atya ki? Atya Mukama anaakolanga ki? Anaatenderezebwanga. Haleluya. Mbasabira banange Goreti obeera omukazi atya Mukama nga pastor bw'ayogedde. Be a woman that fears God. Bw'obeera ng'otya Katonda ng'omwagala obulungi bulimba n'okuganja tekuliiko kye kukola ki? Abaganda kye bava bagamba Bayibuli zaali nga tezinajja ne bagamba obulungi mbayanga maaso bwe teyiga ekola ki? Ebba. Oyinza okusanga abakyala nga balungi nnyo n'obuuza bano nga tebalina maka. Mbalaba ali ewaffe ku St. Paul wali bali awo babeera awo olw'ekkulo bambala obugoye kukoma eno
kati bataddemu munanga akalala balina buswitch bwe bagenze ne betonako kati obudde we buziba bateekako buswitch ne bugenda nga bugira bwe buti ogenda okulaba abasajja ababadde bavuga ennyo emmotoka nga basiba abo si beegendereza. Mukama ababeere banange mwenna abali wano. Okutya Katonda kya muwendo, okutya Katonda kya muki ekitukumya emyaka gino 35 36 kutya Mukama.